Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tumwami Tamale Mirundi. Nayenzi yangenda kutuuka naye katwogera obudde bwo butambula. Obudde bwo bugenda. Kakati mu Uganda ekyo bakola obubi. Singa abakazi baba 10 nga bafunye embuto. Musubira abaana babeka. Abaana we basumuluka bonnera bwe mubaamu ababalongo tubatu. Mwawulamu embuto ezivuddemu. Kati bwe yibanga emisango gy'okukwata abaana mingi abasibiddwa mu makomera baliwa wangi okitegedde sebo wangi sebo bwe yibanga emisango gy'okukwata abaana abato mingi defilement cases how many convicts do we have in the prisons? Police erina tubulira ne prison kati awe wali obuzibu nti police egitta n'erya ssente kyobola abantu batembe yagamba nti babalawe abaavu babawa ssente naye nze ngamba n'abakyala nti omusajja kasitakwata n'akugamba nti bw'obuulira balonja kutta kati ofuuse mukazi we totambula nannika kuba buli wanayagalira wonna ajja kukwata akutiisizza yes nti tulina abaana mu UPA bali bwe bati ne babba ssente okuva mu P1 bwe batuuka mu P7 obukadde bwe bayogera nga tebuliiyo babulira wa mutoleka abafu kakati ye problemu yammwe ya Uganda nti muyinamu ababakolera mu ssente kati waliwo ebibiina ebyagala okubba United Nations ebyagala okubba organizations nga bigamba nti mu Uganda mulimu cases za development nyingi if you have so many development cases that would be reflected in the convicts and the cases in the court. Ekyo kifu ekyo mukunja tebakikulimbirako. Yes sebo. Kubanga twali bagibulira wa omutamivu amazeemu miniyo awala gyatambula n'agenda eka. Anywedde enjaga tebamulaba. Bamulaba. Kakati ekyo kimu. We must analyze what they talk. Ate mwe mukoma. Bwekibanga mu Uganda tufunye abaana abato abakwatibwa bangi. Poliisi emisango egiteekawa. Kubanga defilement case is a capital offense which cannot be handled by any local authority. Where do they end? Kasita mulituuka ku ekyo ne mutakoma ku kwogera bwogezi Uganda ejja kutereera. Ategedde sebo? Yes sebo. Kati nyingidde mu gate. Oyingidde? Kanzi yetu tule mu studio. Nkale. Wa Spice Diana featuring Tamale Mirundi. Mbwantia. Akutyako. Yali shidde juni. Tamale junior atabuseeki. Namulabye nga mukambwe nnyo. Bamuyinja linga ninja di Buffalo. Kati nze ndi musajja mugezi. Rajito mukoma kwa mugambe wayi. Bamutwala yabadde agenda mu America kumujjanjaba. Naye nze biri mu America mbimanje bajja mu kuwata ayongera okubonoona. I contend him here. Nemmwe family yaffe mugimanyi. Nti nze bepanze ku bakyala bange bakoze batya bampadde obutwe emirundi 5 banumbye okunzita singa sadduka dda singa wadduka kati we bamukuba ne bamuleka awe ekyabafuumula bakimanyi oyine mundu nota ku basasi n'okuba mimwa kyengendo bakola bakimanyi waliwo alisigaza omwana munju ayya nemwe mulaba twambadde amasuuti mutuyita bantu ngamu amuteringeyo kakati Yesu tetumala budde ekikulu ekiri mu ggwanga kiri bwe naye mbaagala nnyo pulogulaamu yammwe y'amaanyi nnyo kati weekend mwe mwasinze okubeerako n'abantu abangi era ne bannaffe abaali balwanyisa pulogulaamu baazivaako naye kakati gwe kyova olaba nti nze nababuuliranga ebintu nga bawakana ate nga baagala kunsiriza nawandika akatabo emyaka 15 egiyise ti embarking
on self destruction mission nti omuntu akola ekintu nga tamanyi nti kimutta nga ye alowooza yafunamu katubbe sente z'amasanyalaze ate akalumu n'akajjawa katubbe sente za UP ate akalumu n'akajjawa katubbe sente z'abagundi tubbe tutte abantu tunde organize temusobola nakwandika akatabo ako nembaga nti mutunulire abanywi ba Walagi banubbi be bamuleeta nga bamujja muwogo naye nga bakuba emundu okwekutula kati abazungu ne batya nti bantu kyabagumu bwe bati ne baleeta bapasologist okuva ebungereza bagenda okebera emirambo gy'abanubbi nga girina kyegiwunya kumutuuma wojini mwe mwava Walagi mwava Walagi kati abazungu ne batya nnyo Walagi mu 1923 ne baleeta enguli act ne bawera Walagi omuteeka mu abaserikale nga banywa Walagi abaali mukutte mumwala bakoko kalabia kalabia kyali kicupa kinene nga kyandabirwamu ng'ejirasi Walagi nga bayiya Walagi bamukolera ku gundi emandule biki waliwo w'amatooke waliwo w'akaluddu era gwe kyovolaba tibawera Walagi obuveera bwa Walagi ebikajjo bigwe ebbeeyi mumwali temukitegeera namboze n'avaayo babagula buguzi era kasiba nti atamidde akoze eki bawera obuveera they are given money yes bawera obuveera bwa Walagi why kaludda agula sente nyingi you get more money from Walagi than selling to the sugar makers ne bawera Walagi kati bagenda governor yagenda mu lukiiko lwa Buganda ne bagamba nti bannange mutuyambe ku Walagi omukiiko lwa Buganda omubaka nambuuza Walagi akola ki kandi Walagi ayokya ekibumba ndi kati otubuulira ki afudde n'ekibumba ekiramu bamuwaaki tete wali fuluma kali fuluma olukiiko bagoba gavana mu lukiiko kakati the Walagi drinkers wrongly believed that they were protecting the governor that it was in the interest of the governor. No, they were burning their rivers. Abantu abasinga obungi tebategeera nti they have embarked on a self destruction mission. Kakati luli nabanyonyola ne mbagamba nalekayo ebika bya gavumenti bibiri tulina kye tuyita junta ne bagamba government of national unity, a coalition government, a broad based government, the other two coalition and a government of national unity ebeera negotiated ne mugabana ebifo a broad based Museveni akuleetanga muntu agoba pusinga bwayagala asomala okwera ennyumba ng'ofuluma tewabaawo ndagaano kakati junta waliwo kye tuyita junta mbulira nnyo abantu gabakyogera junta is a combination of the army and the civilians tibabwe bagamba gavumenti kati ng'eye Sudan bayinza okukola gavumenti egattira awamu ng'eyookero nga zino ezibaddewo a military government kati nga ab'omu Chad they can form a junta, a government shared by the army and the civilians is called a junta. A military government yomujimanyi tiamajega janegajako government kati obuzibu obuli mu Uganda temunnabutegeera and the people don't explain. Era nze nsaba president atuyambe ensonga za America ne Uganda azekwatiremu azirekere ba diplomats n'abako batalina kyamanyi ogwanga talina kyamanyi bali omunsi talina kyamanyi bali kakkanyeeko ne babirekera fe abatabbu bw'oba tewasoma international relations. International relations is the interaction of states and non-state actors in the international arena. We study how states relate to each other. Amawanga enseringa national park temuli order kakati yensi olwokuba buli nsi eyagala okulya ginne waayo. Imagine amawanga agakutwerere tegayina oil. What if the Chinese come here using their numbers and capture our oil fields? That's how you come with the UN, continental bodies like European Union, regional bodies like the community, ECOWAS and SADC to harmonize. Appetite ni yamawanga okulia amalala tubisoma diplomacy. I'm not a diplomat but I did diplomacy. Kakati today temutegeera tuyina ebigambo bibiri ebifaanagana nga tebifaanagana. Tuyina kye tuyita travel warning. Travel warning because Americans, Europeans have life assurance. Tetukiyita life insurance, tuyita life assurance because you will die. You are sure you will die.
kakati abazungu bali olwokuba balina life assurance tekiba kimutuuseeko bababuulira ti eyo ensi kati temugendayo okujjako ngo bw'ofiirayo kuba gusinze mufu ekyo bayita travel warning. They warn their citizens not to visit countries that are highly risky. This deals with their nationals. Netuba nekituyita travel ban eyamwe gye babataddeko. It deals with the foreigners not to enter their countries. Kakati no foreign ban gye babataddeko temugitegeera. Nze ndi musajja mugezi nagaana obwadvisor naye nga ntuufu gyeri bataddeko nti nze president yanterawo avenue funiyeko akasiimo kange era situlanga mu office yaabwe siina entitlement yonna given to an advisor. An advisor ayina free health bagenda simeba bwa millioni meka ku mikolo. I have never claimed this. Kati bani eno mujiraba gye babataddeko eva ku district police commander netuuka ku baheadi ba security aba bonna ne bambega neyingira mu secretariat teri member atula ku secretariat yenalemu agenda kutambula neyanguwa mangu netuuka ku babaka ba parliament abenalemu teri ajja kutambula. Ojugulidde bani ojugulidde amaanyi gayo evira ddala ku district police DPC district police commander kwetandikira any person who makes a decision in a country is affected. A government decision maker is affected. Siya kuzanya eyo siya nabakuba fulu mu kibuga eyo siya ogwanga eyo siya abali omunsi eyakwata akanyama ku nebanda nenze mbewunya babali nti oyisize meeting nti njogera ne bali omunsi me how eyakwata akanyama ka nebanda nafuma government nti yemuse kyobola situla mu meeting zaabwe. Me I don't. They are not my level. Kakati ogitegedde bani yo kyeko. Kakati bwe bamala okugaana okugendayo tojja kugendayo. How does the ban affect you? Olwokuba ojja bawaabira nti ninayo abaana bange muŋŋaanya okugendayo abaana bakomawo. Their children must come back and they are being registered and you will have an exodus of deportations within 6 months or 3. Bw'oba totambula abaana bo babakomyawo oleme genda bawaabira nti baŋŋaanya okulaba ki abaana bange. 2, when you are facing a travel ban you cannot transact business. Companies zonna ze bayinayo nfu kati ziri ku holoti otegedde tosuubulirayo gye bakugobye abaana bo balina okukomawo neyafuna citizenship bamukomyawo ate batya ngate nafuna obutuuze wabufunira wa oli muzaalirano wa America akawunti bazifirizinga okuli sente kati gomanyi lwaki bakutte ku bapoliisi ekibuga Manchester kisingamu bagagga ba poliisi ababba mu poliisi ekyo ekibuga kibayita Manchester. Many houses are owned by police officers. Abawano banna sente bazijjawa ulira abaganda bagamba nti batenda namwando kunyirira nti yali amutulukunya yafa waliwo omusajja yali alabye ku mukazi we namwandu anyirira kakati gwe n'ogamba waye n'obuuza nti babijjeewa nga sente za covid bazibba n'obuuza nti babijjeewa kankubuulire mu polisi sako ya polisi waliwo mu polisi afuna yadde 10 babasalako busazi ziraga wa Manchester ate tiri azinnyonnyola no sako ya wazalendo nga baginnyonnyola lwaki ya polisi tebaginnyonnyola. Most of the buildings owned by Ugandans in Manchester are owned by senior police officers of Uganda. Bagagga nnyo kakati togenda kutransakitinga business mu America naye nze kakati ekyo kitegeeza ki? What does it mean? And not America alone, in Britain, Canada n'amawanga agabeetoolodde nabagamba ti President Biden yakubira kabaka wa Dubai essimu
namuga tebayo munna Uganda achoza ownership kati ennyumba zo basulira mu bwerere ate mu America oba mu Europe tolimba nti ennyumba ya mukunja n'omubbiramu ng'ezawano omuzanjira kwaye gigi the owners are known tasobola kati engalabi bazifuumuddeyo zisejjembe n'abakoba abimanyi bali omunsi abimanyi ogwanga abimanyi. The only person I respect in that group is Ofonopondo. Ofono pretends. Never abimanyi. He's not legible. Watch out pretending. Yes. Abali na kutasa kalimu. Abimanyi. Ofono is highly intelligent. Bonna yabasinza amagezi. Ofono bonna yabasinza amagezi abo banna bakoba bani. I respect him, he is my equal when it comes to media. Media management. Javaki chankwanza nga asomesa. Yaliti kichali chankwanza Ofonopondo. I think he did political science. But enali muyo ebagamba nti ekitoogo tekyazago ne baleeta badumbo bano ne bamunia ku mutwe nze naga Ofono kyamutendako kukkiriza kumunia ku mutwe nze naganda okunyalako n'okunia ku mutwe toyinza ate if somebody atasoma if he can direct me then what was the purpose of going to school? Iwangi tujoka yo benyondo nenkwa jona nasinyama zina mudiro lyange ate kiki nasinyama zina mudiro nalabye tumwebaze ku byuma byange ngageze wo muntu amugamba I'm in trouble, big trouble. Mirundi is continuing to attack me. Museveni is not going to include me in his cabinet. Museveni wamukubire simu ekiro naganti you thief, what do you want from me? Museveni yagamba tumwebaze you thief, what do you want from me? Yakube ekiro tumwebaze nawo yaddanga kupologulamu zange bwazizanyirako nze sizanya sisonge bwa mulugalo okatere mandwa nti je neseza akayo kali bakalijo okube mandwa nojite neye bwensituka bwensituse kutaka kyembakoze bwensituse kutaka mbakube okubogo addo reconciliation I want compensation kakati eyo mukitegedde bani kitegeeza the ban means ministers, members of parliament belonging to NRM, those who work at the NRM secretariat, from district police commanders, the head of intelligence organizations, commanders of the army, they are affected. All funds that have been funding the army in the joint activities and the police bagenda maneuvers amajega America negajja wano tebijja kubeerayo in 3 months or 4. That what do we do? Sekuleta nabakoba, sekuleta bali omunsi, sekuleta ogwanga mubitekere abatabuku for abasoma international relations. Museveni would prevail over these people kubanga abantu bano mbasasira. Me, I did mass com and I use similes eziri simple. Omutami valemera atya mu kirabo ky'omuntu mummo omwengaali anti iri omuntu aliita kanyama omukazi omutunzi omwenga agamba nti bano batandise okulwanira wano bagenda kumenya ntebe zange banne mufulume ate tabaddiza sente ze mwanywedde. How can a drunkard remain in a bar? Nebakulema okufuna nanyiniryo asazewo nti mugende. How can a tenant remain in somebody's house? How can a student who has a ferry to pay school fees remain at school nti nja kulyocha? The Americans are not telling you not to come to their country. What's the hurbar over? Arrogance. I hear people invoking a sovereignty. Sovereignty in this case, what does sovereignty mean? To know what was able to agreed, but there are two issues you have forgotten. You are members of the international community. We have a global village. You have obligations as members of UN and the continental bodies. The moment you violate those benchmarks, kitegeeza tukyali member mutuufu. Uli musiramu nebagamba nti tojja kuyingira muzikiti nga tofunye wuzo ntya hala yantonda ndi musiramu abakukuba kitegedde nti this ban is intended for people not to go there. Why do you fight to go to America?
So where does the question of sovereignty come? You were the ones who want to violate American sovereignty. Because America has not declared a win on you. America is saying, you people, nagishite muyingira muzikiti. Mumali kufuna wuzu. Tumine ya tugamba anti fetiga sigara tuyagala genda na mwami kuba mutugana mumanyi. Ubujozi bwabo bubali mitwe. You see arrogance abaganda batugamba nti amalala gakulembera kigu. Why don't you humble yourselves and talk to the Americans? The best way would be to convene, to call a retreat for ambassadors and high commissioners. These are the experts to guide you. Nzene wunya. Oyinza otya okuteesa n'akuguza ebintu nga tosobola kukuduuka gy'ogula ebbanja nga tosobola kuteesa na landlord w'osula. Who is the better one? Landlord w'osula. Why do we negotiate with Rwanda? And I have several meetings with Rwanda. Why didn't we impose our maize on Kenya or use the force? Why have we negotiated with Kenya to allow our maize? Can you compare this to America? After stealing their money here, they have invested billions in America. Their children have grown up in America. Who is the best one? Tutesenani. The effort, Rwanda. Tuina gundia, tuina na chitutunda yo chimbulia commodities made in Rwanda mu Uganda. Tukita imperialism. Imperialism means somebody captures your brains, no laws anti-wachitalo. Plays a very big role. Bana abajoza abani abantu ku mitwe bwamala okuba sentemu yena duka mbunze banjoge batwale 5 billion aduka gule kizimbe mbwa bakanyuke ku president office Mirundi tamuzalanga yo tali yo Mirundi fwe mu family yafe temuli musiru n'abatasoma je bali na yena university basiru toyita kuntwala mu president office kakubye 5 billion wademu nakadima yagamba ajagere jantwale ku benyondo omuntu myaka 7 seri nyanga yo kati chembabuza of Rwanda. Okay, Kenya is our largest trading partner. If we need it before Kenya, you can understand. All of the efforts that have been injected in normalizing relations with Rwanda, why don't you use it to talk to America? Using it diplomatic channels. So eranga Bobi Wine bwe yalema bakusasira. Bwe yalema kino echina mamwe bwe kyasama kiti winto kanti enkobe ye kunami bwe kyasama kiti winto kanti omwana yalwala ekidukano ky'omusayi yakipamyemu akuga gunis mweda mukuvuma Bobi Wine. Don't use it on America. Don't use that band of abusers on America. On America we use diplomats nabaga muina kutesa has it been aina problems tuchita sneeze hey about your corruption you said that's not matter. What about those who are involved in organic killing people and taking their organs? Kakati mwina omusango gwe Kongo gwa zemu mwina organi mutta abantu ne batunde bweru abantu ba 32 ne foreigners abantu abala 15 basajoniza ba munkaga mbabiri. You have dented your image ne mu African community bayinzo bagobamu kubaka kati dignity ya mwaze country mujanda mayininze bargaining power ya mujanda mayininze. Can anybody believe that in the Museveni's government you can have a group that kills the people to extract their organs for export? Ngabali muserena bali kuzumu. Do you think if you are tried by the International Criminal Court America techimanyi tebamanyimwe singa bucha kumacha America ne listing abantu abayine bizimbe ebweru ne balisika tebakube emigonde bakubenko nibe mwavuwaziza n'otunuya musajja akasajja ngakano olupapula vision niliwo nduluno abantu tebayina kebalya belya nkuta nojoyogera nogandi overseeing is 2 billion lost in foreign job scam ngotegeza bamaji abasoma amawulire musereza you are bewitched musereza ligenda muka. This is a time, this is a very big issue that requires diplomats. Kwagamba buzi boba wakyazanga ba bishop ewo no kyaza ba minister kabaka na kyalaka ewo abantu baba takyajjawo. Ask yourself, what has gone wrong in my family? Maybe your wife ali arrogant avuma abantu oba abana bo batandika okuvuma abantu. It is so searching for yourself.
Uganda hosted 2 American presidents. Uganda hosted the Queen. Uganda hosted the PTA. The Pope. The Pope. What has gone wrong, ladies and gentlemen? Chivundu che chiyingidde mu Uganda enewunya ne mutuuka n'obbago b'ebweru. Asiki toleeta n'abakoba, toleeta ogwanga, toleeta bali mu nsi. No, get to senior diplomats. Where has the rain started beating us? We hosted the Queen, we hosted the Pope, we hosted the 2 American presidents. Maybe the next person would host his God. Atimu malo hosting up uchayagala ki. Fabatambula kasofuna visa ya America finished. Chovenze no wandikida American embassy. Ndi examine me. Muba advisors are not an active advisor. The president created this avenue for giving me money. Mberewo nemoto kanjina n'abasekali nanoba ne gomesi yange nesiri mukyala wa mpeta kati nola ba advisor ataina na lugabire niyo bamukwatiddeyo advisor atambulira kagari naye bamwanjula ku nnyimbe na mmere advisor ekoti engato zirimu emisumali gikomerera ennyumba bwayoze sati amazzi n'oganya olwala akafuba talina kali na musajja wattu kakati ante mbabuuza mbagamba nti have you understood that they are not babba ne batwala mu America tebayitangako. You invested in America because of conducive environment. You have billions of dollars invested in America. As the ban, one of the effects of the ban, you cannot change ownership. Temusobola kutunda bintu ebyo. Njagala obbabuulira. Abaana bamwe abakulidde mu America mu myaka 35 waliwo bonna bakomawo. They do not fit here. Why did you take them to Europe in the first place? Nabaga nti bamala okutta education yawan bone badduka. Nemba buuza timwali mulabye kebigezo nga bifulumye ebya senior for byaje namala omwana wa minister anti yasinze. They are not here. Education budget ne badduka sente z'abasomesa ne bazibba ne balite ebitaliyo simanyi abaana basobola okusoma ebyemikono. Is every Japanese a mechanical engineer? Don't we have doctors and lawyers in Japan? Buli kimu kyonna ne bakinonyamu okusuma kakati tekamba buli amagezi. First of all, deal with the domestic problems. Pacify Uganda. Eri babagobyeyo. Kakati babagobyeyo muchajoga muchani abantu kumitwe muchabba muchakola ki muchajoga. Kakati nababuuzanga abantu be mujoze be musibye makomera ne mubba ne mujoga abantu munabeera nabo. Kati mugenda kubeera nabo. Ate America yo kayensi. Kankubulire. Nojja kugenda mu. Let me tell you. Kati kwaba bali blacklisted nakubba sente n'okulosinga ku board Kenya ayasama bwasami kateeka yekigere bayola muyola. I'm telling you, they are going to be marooned here. They are going to be convicts in Uganda prison. It's not America only and it's allies. Will you go to China and eat snakes? This is a very serious issue. For me, I know the president can handle it. Nebo munavuma America nabagamba ono empandika n'akatabo nti okulonda kwa Uganda Mbabazi yakutereza nnyo. Mbabazi bwe yagenda mu kooti yajjirayo abantu kye bataategeera. Yajjayo ensonga 10. Akalulu ka Uganda ne kakoma okubeera event ne kabeera process. Marks ku nnyambalayo naki mu interview the way respond waliwo yagenze mu New Vision ng'afunye 0-0. Interview yagifunye ate nga yeevuganya yekka. Kakati n'abakozi bategedde nti tufunye kimpenegu. Kakati mbagamba nti mwe what you do kimbagamba kiri kimu. Pacify Uganda nababuulya ne mbagamba nti abo babbala mu bandi tebaategeera. Akamegga enjovu katono nnyo. Kenkanawa. Enjovu akasisi kajikuba ekigu lwaki kajingira mu kutune kajitakula yekuba ku mutwe ne years. Bobi Wine ABAASIIZA EMITWE kubanna bagamba I wrote nti Museveni has dared to lose naye gwe n'ogamba candidate wa Bobi Wine candidate n'omukubiraku gundi after nomination never tell you EMITWE kyabwe babirungi you are going to go
birungi prepare yourselves mwebake kubufaliso obutono muleke bakazi bamwe nga mbateddemu embuto naye ate ekibi mutaka yasooka okudduka saluti akuna makenda akuna okwogera olunaku olwaleero kituufu yabatula Kasiita oba nedda mukyala Kasiita mukyala Susan yakwasaganya kati gundi akatale kafe akowino kintabuli ky'omuziki ekisinga ku Beat FM. Madam Susan jebale nze bampita mukunja mukunja ogambaki gyendi nnyabo kakati waliwo eggulire eritambula waliwo eggulire eritambula nti wazza omusango wakuba omuntu aliwa Kasiita mbw ali bubi nnyo ali ku kitanda kiruddu ebyo byonna apanga bipange nga nesaawa eno ali wano mu katale wano wabweru wa katale nga yategeka yabadde yategesa kakasa abadde atereka kwekalakasa ebyo byagenda asaasaanya byaliwo emyaka ng'esatu egiwedde oba ena lwe yannumba ku mudaala gwange nankuba nanyambula nange nga basubuzi banatuuka basubuzi batuuka naffe twali tulina okwerwanako nga asaba empooza Jennifer gye yayimiriza naye yagamba nti olwedde yalina ebbaluwa emukkiriza okugisolooza ng'agisolooza ngaani kisiro amaze emyaka 15 nga tewa KCCA sente babadde basolooza sente mu bukyamu nga sente basoloozanga ku bikonde ku miggo ku nsambagere oyo agezaako omanyi abasiraawo basambagara buli lwosala enkoko esooka kusambagara naye nga Kasiita emisango gy'alina mu katale gy'okukuba abantu giwera emisango nga 64 gye baggulirira obutagenda mu maaso naye kati byonna byasaasaanya bya bulimba kubanga waliwo n'akatambi akatambula agamba mbu bwe wamutuulako omutima gwakosebwa puresya yali oyo n'amannyo gavaamu waliwo we yali agenza okubba scrap ne bamukuba ne bamumenya amannya ago oyo Kasiita azza akubibwa kubanga muyayi w'omukitenyi azza akubibwa kati byonna ebirwadde byabadde aludde nabyo kati ng'agenda kubiteeka ku nze bakkirize mbu weri baddiba lyakala ensowera ziddeyo gye zaava kubanga byonna basambagara naye nga yakuggulako mbu omusango mu kkooti naye ogwange bwe yasooka kukuba nze nanyambula nange naguggulawo naye obimanyi ebya Uganda omwavu tasinga musango kubanga babadde bali mu gundi babadde bali mu power era nga ejjaba emisango gye gitambula naye nga ejjabasuubuzi gitambula nange yankuba nanyambula kwolwo naye bo balina enkola yaabwe buli lwakukuba ye yawaaba ate omusango gugwe ne gutambula kubanga bagamba nti gwe effujjo lyo ombu bakuwa DPC wa polisi yakuwa obukuumi ani DPC wa Kampala Road oba odi Kampala bo emyaka 3 ge bamaze nga bafuga abasuubuzi ani abadde abawa obukuumi nga bakuba abasuubuzi tulina wano emisango egiwera gyenkugambye 64 Kasiita yatuuka n'okukola narufeenya mu wino n'akubanga abantu bina n'abwabya eyo byonna emisango tegyatambulanga nze DPC wa Kampala waba akuuma mirembe kubanga katale kateredde naye nze nkuuma abasuubuzi bennyini tesikuumwa poliisi kubanga sajja kukulembera poliisi najja kukulembera basuubuzi eyo Kasiita ne Kalenzi yamutta n'amukuba akateyimbwa n'afa naye talina omusango tegutambulanga n'akuba omusajja gundi bamuyitanga Kibirango ne bamunyigisa emmotoka n'afa naye olw'okuba nti baali badde mu buyinza basaasaanya ssente nakati essaawa zino mpulira nti bano be baakuta badde beekalakaasa gundi minisita wa trade Ameria ali mu kulagira babate kino kikulaga mu eyali ali mu kintu ky'owino yessaawa y'okukunama buli muntu agenda kwejjayo alage ensi nga abasapootinga emivuyo mu butale ng'otaddeko hawandege RCC mulamba oziimula otya ekiragiro kya mukamaawo essaawa zino yaragidde ab'okwekalakaasa bajje beekalakaase yakola mu butale naye lwansonga nti babadde balya mu kintu ky'owino kati essaawa etuuse ekintu pulezidenti alumiriddwa omuntu wa wansi ate ng'oddamu okugenda kwogera ebyo Kasiita yeetereze naffe twagala justice ebyatukozeeko bye bingi
naye kati essaawa zino yeefuula omulwadde nze namugamba genda bbe bagende bamukubireeyo nga basikulapu bamugyemu amannyo awo wenyini Suzani tusooke tukomekaawo katono gokozesanga mangi nnyo ogajjawa abasuubuzi bo bagamba nti amaanyi gokozesa obagamba nti ogajjawa mukyala wa mukulembeze w'eggwanga Janet ebyo byonna amaanyi genkozesa g'abasuubuzi jangu okke ku gurawundi era leero abasuubuzi bali mu kulonda obukulembeze bwabwe abiyumba olabe esitanyi eriri mu Owino eritabangawo abantu bamaze emyaka 3 ne bwabanga chairman w'ekiyumba nga Kayonga akimulondera kati ng'oŋŋamba mbu ate nze amaanyi genkozesa naye amaanyi gali mu bantu amaanyi tegabangako mu ebyo byonna byoyogera amaanyi g'abantu abasuubuzi baagala ki nze mbadde nkusaba bw'oba olina akadde mukunja jangu mu Owino olaba obuyonjo obulimu jangu mu Owino olaba emirembe egirimu essanyu eririmu abantu basanyufu naye ebyo tetukyakolera ku ŋŋambo kasita abasuubuzi basalawo ebisigadde bajja kwesootinga ani yali amanyi nti erikya enkuba yakya Kayongo naye akatale katakalabirako wabweru Suzani wanji nti olina waliwo kyopanga olina gwopangira okubba ettaka lya Owino mbu bakuleetawo kugijigawo bamale babba ettaka lya Owino ekyo kiri kitya Kayongo yali amaze okulibba Kayongo yafunako ebyapa by'ebicupuli yali amaze okulibba nze nanunudde basuubuzi beyagalire mu katale kaabwe ani gwempangira ekizibu obutale babutaddemu ebyobufuzi President Museveni oluvuddeyo n'ayamba abantu kati afuuse mubi yabba ettaka naye luli Kayongo ng'atigomya abasuubuzi abantu baali basirise ng'agenda kuzimba wano satellite market ani omusuubuzi alina esente ez'okugenda mu satellite market mugenda okuteeka mukene sirina gwempangira wabula nanunudde basuubuzi okumala emyaka 15 kasita nankuba nanyambula mu katale wakati naye nembeera ku mulamwa gwakulwanira abasuubuzi tewali agenda kutwala katale k'abasuubuzi n'ebino bye boogera Suzana agaba emidaala ebyo tebiriiyo ekisooka kya byonna akatale kano ofiisi gyennimu abasirawo baali basigala wansi kubanga yakalina nga ndi waggulu ne badda ku basuubuzi ku lubalaza ne bapangisawo abantu nga bakati batandise kwasaba emyezi 6 emitwalo 3 abasuubuzi baze ne beekubira enduulu ne mbagamba olubalaza olwo lwa ofiisi teri aluvunaanyizibwako okujja okusaba emitwalo 3 emyezi 6 mumugende mukole egyammwe naye olw'okuba nti bwe babadde babanyigiriza bwe baatandikira okwekalakasa kwabo naye jangu mu katale abantu batudde entende bali mu kukola gyabwe obaweereza bubaka ki abasuubuzi b'omu Owino abasuubuzi b'omu Owino mukole emirimu gyammwe bino bye babagamba mbu ngaba emidaala siina mudaala gw'omuntu gwengaba wabula abantu bano sirowa ebadde batulugunya ng'ate bali ku lubalaza lwa ofiisi ng'ebasaba emitwalo 3 ekyo nakiganye era nkiddamu tekijja kubeerawo omusuubuzi ateeka okukola nga yeeyagala alina eddembe lye mubonyaabonyedde ebbanga mubeere bagumu teri agenda kukujjako mudaala nagirwanira gisigala ate nga gwe ngenda kuŋŋamba nti ngenda gibajjako eyo propaganda walimu neeyitamu ng'oyo munyankole yaze kutunda katale baabagaana nga be basooka okubatunda nga be babadde babatulugunya so abantu ab'omu katale basanyufu era mukole emirimu gyammwe mulonde mumale tulayire twagala kulayira tuwanike ebendera ya Buganda n'eya Uganda ng'ekyo mu makulu g'ekyo kiraga nti amaanyi gammwe obuwanguzi bwammwe webale nnyo Suzan kale webale mukunja naye jangu tukyalireko mu Owino kale nja kujja kale ebigambo bya Suzan ndowooza mubiwulidde bibadde birambulukufu bulungi ate nga bitegeereka bibadde mu lulimi obuli muntu bw'asobola okutegeera omubuuziza ebibuuzo ne ŋŋamba era abali mu Owino osobola okugenda ku WhatsApp n'otuweereza ku note 75237963 tweyongera okusaasira omwami Kasiita ku treatment gy'oli obulamu asiika obulamu tassa mukono kati tusuubire nti amateeka ganaakola ogwago naye kakati Suzan agambye nti yali asolooza nga tetalina kusolooza naye ye nga atagamba yalina ebbaluwa emukkiriza
ate kakati sengo nankulu yali aganye osoloza mu butale bwonna ate gw'osoloza nga era afunye ebbaluwa eva mu KCCA ekkiriza okusolooza n'amannyo ge bakuba Kayongo ne gavaamu tebagamugira mu awo mu katale gaviiramu mu Kisenyi nga atetenkanya scrap